Nnamwandu Gertrude w'emyaka 59 omutuuze w'e Bokasa mu Ggombole Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukolo yalajja n'olwaba obuyinza okwekubaana okumugobaganya ku kibanja kye. Ekibanja kino kiwezaako yiikanya ng'ebbiri zigenda kuyita mu luguudo lwa Jinja Express Highway kuba ekitongole ky'enguudo nti kyamala dda okusimba obuyinja. Agamba nti ekibanja kino kyakyasezalawo Yokaana Makubugu nga yakigula mu mwaka gwa 1960 ku mukwano gwe Martin Katumba nga Makubugu yali tannafa yali yakiwa mutabani we Sam Kibirige naye omugenzi ngono ebba wakiza. Muzeeyi wa bawange omwami Yokaana Makubugu bwe yafa eddaami lyasomebwa awaka nga kino ekibanja yakiwa mutabani we Sam Kibirige bateesa kwe kujja wano. Kizagamba nti yekubira endulukwero seesooka eyokubiri n'eyokusatu okutuuka mu kkooti e Mukono ng'ensonga zibadde zitambula bulungi okutuusa lwe yagaanye okukwatagana abakulembeze b'oku kyalo wadde baagala okubaako ekitundu ku kibanja kye. Naye nga n'abatuuze bonna abali kuno kwonna abali ebbali emitala eno yonna bamanyi ekifo kya Makubugu akibaddemu emyaka n'emyaka abadde akikoleramu n'abantu ne bwo nga babadde takoledde ettima n'obuza Mukono bakimanyi. Kyeyewuunyiza kwe kumugamba nti ekibanja kye bawangaali abaliko mu bukyamu n'asaba bekikwatako okumuyamba. Abeeyita bannannyini ttaka banyooma nti nze ndi mukadde ate ndi mwavu siina ssente ne kkooti yennyini era okunsalira omusango endaga nti nze siina gye nnyinza kulaga. Naye ssebo pulezidenti ne maama Nnaabakooba ne mukyala Nakalema munyambe nfune obuyambi okuva gye muli. Abalala bonna abasobola batuwe ku buyambi naye bino ebyokutunaabira mu maaso emyaka si gumu emyaka egisuka nga naawe wenkuga nti ekintu kyafunibwa mu myaka gya 6 oyinza otya okugamba omuntu kaakati luno jjoli abalamu nga tutandisa amakooti nti si wawo. Yo kkooti enkulu ekola ku nsonga z'amaka etuli Makindi mu Kampala nateyongezayo okuwulira omusango gwa Katikkiro w'ekika ky'obutiko Haji Muhammad Katimbo mwavunaanira abantu abasukka abana okuli Elia Nabimba, Christine Nakitiaba n'abalala olw'okwekubaana bagezaako kukompanya ettaka lye okujingira emikono gy'abalamuzi n'egy'abakozi mu kitongole ekya NIRA okuwuddisa ekitongole kya UNRA wamu n'emirala. Njagala abantu bano basimbwe mu mbuga z'amateeka kubanga baajingirira omukono gwa Justice David Matovu nga bagamba nti yabawa probate letters of probate. Kiddiridde abasibe obutaleetebwa mu kkooti olw'omulamuzi obutabaawo ne gwongezebwayo kutuuka ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'e11 omwaka guno. Kyokka Katimba agamba nti fayiro y'omusango guno yandibanga yazibwayo mu ofiisi y'omuwabi wa gavumenti wamuyita DPP. Saba Pulezidenti bw'oba ondaba kwata fayiro eno tandika okugyetegereza kubanga ab'ekyalo bonna bakola statement simanyi lwaki fayiro ekyazingamidde owa DPP. Ettaka erikayanirwa liri ku ttaka erisangibwa Ekyungu Mukono nga kyaddira ekitongole kya UNRA okulaga nga bwe kigenda okuyisaawo oluguudo lwa Jinja Express Highway ekyaviirako n'omulimu okuzingama. Kooti yampa obuvunaanyizibwa ne banziriza ebyapa byange nze ntuuse okukwata ababbi ate ndaba fayiro tetuuka. Sulaiman Mutebi ne William Muyondo yakusakidde Buleino ku Bukedde TV 1.